Hallo, kansubire nti mwenna muli bulungi. Olunaku lwa jjo twakomye nga aba Hamas balumbye Israeli. Naye omuntu omu yaŋŋambye nti Israeli, mbabuulire ddi Israeli ng'eggwanga we lyatondebwawo. Israeli ng'eggwanga lyatondebwawo omusajja bamuyita David Ben-Gurion. Musajja mujju, baali eyo mu Europe ne batandika kye bayita Zionist movement, I think towards the end of Second World War. Njagala towards the end of the Second World War, awo ne balyoka by then Britain ye yali etwala amatwale ga Palestine. Palestine ng'ensi yo yaliwo kuva dda from Canaan. Palestine yaliwo. Njagala ffenna tutegeere nti even according to the Bible, Abraham the prophet kuba is the father, nga we bamuyita nti father of all nations. Kye bategeeza mu ekyo on this issue kiri nti Abraham yavaamu Abawarabu oba Abasiraamu n'Abakristaayo. Yazaala abaana abavaamu egyo emigigi egy'Abasiraamu n'Abakristaayo. So they are all relatives. Everything is related. Okitegeera. Palestine under the Ottoman Empire ng'ekyali oba baali Bataki, ndowooza they were Turkish, the Ottoman Empire. Palestine was ruled by the Ottoman Empire. Abataki be baali gaali matwale gaabwe. During those the 19th century, simanyi we babyogera mu Luganda, mujja kunsonyiwa siri Muganda, naye during the 19th century Palestine yali under the Turkish, yali under the Ottoman Empire. It was under the it was a colony of the Ottoman Empire, during which our Palestine bali babeera bonna nga they were living alongside the Christians, the Arabs, Abasiraamu ne ba Jews. Okitegeera, bonna babeeranga bonna mu Palestine ng'ensi nga tebannajawulamu kugifuula Israeli. Israeli etondebwawo etya? Bungereza yamala n'etwala amatwale, yamala n'ejjako amatwale n'egabajja ku Bataki, n'egatwala aga Palestine. Okitegeera, kati during that period in Europe, ono omusajja David Ben-Gurion yali atandise kye bayita Zionist movement. Zionist movement saawa zino yeringa gavumenti ya Israeli. Okitegeera, yeringa yefuga Israeli, kaŋŋambe bwentyo. It's an ideology, ndowooza. It's kuba nkigambe ntya, simanyi ngeri gye nsobola kukinnyonnyolamu mu Luganda, naye nga the Zionist movement kyekiringa ekibiina ekyekusike ekifuga Israeli. Oba ntegeerekese bulungi. Kati ekyo ekibiina kyatandikira mu mawanga g'Abazungu eyo during I think nga Sematalo II atandise okuggwaawo. Awo oyo omusajja yasalawo ne bakomawo mu Israeli nga Bungereza ebakkiriza, n'adeclaringa Israeli. Of course Abawarabu tebaali basanyufu ku kyo. UN Bungereza n'ekivaamu nga Abawarabu bakambuwadde nnyo. Bungereza n'evaayo mu Palestine. UN nekola endagaano eyawulamu wakati okucreatinga Israeli mu
1948 Israeli netondebwawo. Ensi z'Abawarabu ezaali zeetooloddewo zaatandika okulwana. Kyova olaba mbadde nga nkugamba nti Israeli erina emyaka 75. Bwe baamala UN bwe yamala okudikiraringa nti bwe yamala okukola endagaano Abawarabu ensi ezeetooloddewo Jordan, Egypt, biki Saudi Arabia zeekuŋŋaanya ne zirwana nga tezaagala baawulemu Palestine kutondawo ensi gye bayita Israeli. Bwe baalwana Israeli ng'eyambirwako Abangereza n'Abamerika baawangula olutalo luno. Mu kuwangula olutalo luno ne bawamba n'ebitundutundu ebimu ate UN bye yali ewaddeyo nga baawuddewo mu Palestine nga bagamba bino bya Palestine, bino bya Israeli, ebimu nabyo n'ebiwamba. Waliwo resistance before Hamas nga tennatandika. Egypt ye yasigaza kino ekitundu kyewansi, kye Gaza ye yali ekitwala. Jordan netwala ekiri ekyeri ekyali kisigaddewo, Israel wano wakati ng'ewambyewo ng'ebyawuddemu. Kitegeeza kati awo bwe baamala okuwangula Israeli resistance, ne wabaawo resistance endala before Hamas nga balwana, bo basigala balwana nga bagamba bano abasajja tulina okubalwana. Kitegeera then ekyo nga kiwedde Israeli teyakomaawo nesigala nga bo basigala bongera kutwala ttaka, kwe kutandika okuzimba olwo olukomera lwe baazimba okusalako Gaza, ne bazimba olwo olukomera olusalako Gaza ne babanga bajawuddeko. Okitegeera kati mu kujawulako wano kubanga baawuddeko Gaza nga bajawuddeko, bano ne basigala eno yonna nga Palestine, naye nga ab'omu West Bank bali eri nabano bali eri nga Israel esazeemu awo wakati. However bajawulamu ABC, Israel netwalako ebyayo, naye bano ab'e Gaza tebasigaza mazzi, kyekyalemezaawo bano abantu okubanga basigala balwana kuba ettaka lye baali bafunye nga tebasobola kulimiramu kukoleramu kintu kyonna. Tegeerekese bulungi. Awo olutalo we lutandikira. Israel yasigala eyagala nnyo okubanga etwala ettaka kuva occupation, nga basigala beegaziya ensalo. Of course okwegaziya ensalo kinvolovinga nti waliwo bw'oba ogenda okugoba ku ttaka oba waliwo muba mugenda okutta, ettaka lisigale nga liri empty, nsobole odditwala, oba waliwo be mugenda okugoba mu nnyumba. Togeza n'osuubira olunaku na lumu nti abo abantu be muba mugobye mu nnyumba oba be muba musse tebalina ab'eŋŋanda zaabwe. That is why olwaleero nkugamba nti Israel's mission today nga gavumenti y'Abazionist eriko omulimu gwayo gwabwe leero baclaiminga nti olutalo lwe balwana oba ekitta abantu ekiri mu Gaza nti kyakumalawo Hamas. Kitegeerekese bulungi, naye ng'ate Hamas embeera bwetyo bweri. Bali basigala batwala ttaka, bagoba abantu mu mayumba, bagoba abantu ku ttaka. Of course abamu nga babatta nga w'obimanyi, ne bazimba olukomera olusalako Gaza okubanga balemesa Abapalestine kubanga beetaayaaya, to restrict Palestinian movement. Jjukira Israel yali esazeemu wakati nga bamu basigadde n'ekyemmanga, abalala nga bali eri ekyengulu. Kitegeera nga kati Israel yeri wakati awo.
So of course resistance zibeerawo n'okutuusa olunaku lw'olwaleero. So the main point of this small history briefing is nti tutegeere nti okuviira ddala mu ntandikwa nga from the very beginning Palestine yaliwo ng'ensi, Israel teyaliiwo. Abapalestine oba abawarabu, abasiraamu, abakristaayo ne bano ba Jews baabeeranga bonna mu nsi gye bayitanga Palestine. Okitegeera, they lived together. Their cultures are not any different. Kuzaaba abantu, kuzaaba Warabu, emmere yaabwe, ebiki, their traditions are not different. Kitegeere, ekibaawula ddiini. Jjukira nakugambye nti luno olutalo teruli ku ddiini. It's not religious. Nedda. It's about land grabbing, bya kulwanira ttaka, by'amataka, embeera eriwo. So kati tutambule tuddeyo gyo we twakomye. Hamas as a resistance. Nakugambye nti resistance saawa zino Hamas niwe bagitta yonna ne bagimalawo, era resistance endala etondebwawo. Lwaki? The ideology bano abazungu gye baleese mbuno, this one is a terrorist, we must eliminate the terrorist, this one is what? It doesn't make sense. Okitegeera, when you are creating more people to replace those people. Bano abantu ababa balwana balina ekigendererwa lwaki balwana. Okumala for over 7 decades Abaisirairi, Israeli ng'etondebwawo, waliwo kye bayita Nekba, the Nekba. Abawarabu, amawanga g'Abawarabu bwe geegatta okulwana Israeli ng'etondebwawo, Israeli yabawangula. Abapalestine baafeera bangi, abamu ne baddukira mu Egypt, abalala ne baddukira mu Jordan n'ensi endala ezeetooloddewo, ne Lebanon, Syria, ensi endala zonna ezeetoolodde awo. Kitegeera. So this is not the first time they are doing it. This is actually like the third time. Kuba sofa kati n'olulwana ndowooza olulwana olweruteera ndowooza lwakusatu. Tegeerekese bulungi. So Hamas yagenda mu Israeli ebadde ng'ejja ewamba abantu aba Palestine for many years, ng'eba abaana, abakadde, abavubuka, ng'ebasibira mu makomera gaabwe. For what charges? Bagamba nti ono yakasusa ejjinja ku mmotoka y'amagye, ono yakoze kino. Abamu ng'abasinga bo tebabatwalanga na mu kkooti. Zino ensonga mpanvu naye njagala gezaako okwanguyayanguyamuko, simanyi oba ngenda kikola ntya, naye Israeli kati ba Hamas abo abantu be muba musomba, because Israeli erina abantu abasukka ndowooza mu mitwalo ng'ebiri mu makomera gaabwe nga ba Palestine abatalina musanga, abaana, abakadde, abakazi, abavubuka, biki bonna bali eyo bali mu tocha. Kitegeera. So Hamas abo abantu be batwalanga buli lunaku next hour zino mu West Bank, guli ogutundutundu obulala ogwasigala eri ogutali Gaza, nago bakyawamba abantu daily, bakyagoba abantu ku mataka, bakyagoba abantu mu mayumba gaabwe, ne bazitwala. So abo abantu bemutwalira abantu, abo abantu bemugoba ku ttaka, abo abantu
bekola ki balina ab'enganda zaabwe balina ki obviously baba balina okusala amagezi ngeri ki gye bagenda obbanoonyaamu ni bwabeera gwe kitegeera kati awo Hamas weebeerera relevant. Hamas is not a terrorist group nga si ba terrorist nga abazungu bakiteeka nedda. Bano balwanyi abaagala okununula ettaka lyabwe okulizza ewaabwe like okulemesa kibba ttaka egenda mu maaso aba Israeli gye bakola ku Bapalestine okitegeera. October 7 okulumba Israeli, aba Hamas baali baagala kulumba Israeli, kuwamba abantu ba Israeli. Abo Abaisirairi n'ebyo ebifo bye baalimu obedde ebyo yali occupied Palestine nga nalyo ettaka bawambawo obuwambi kunfuna bulungi. Kati bano bawamba bano abantu basobole okubanga baba exchanginga ne bali abasibe Israel beebazze etwale emyaka egyo gyonna. Of course tewali muntu gw'ogenda kujjeewo owambe kyeyagalire nedda. Ate Abaisirairi abasinga bonna bayingira bw'oweza emyaka 18 oba olina oyingira amagye. Kati Hamas okuyingira on October 7 tujjukire nti Israel yali mu kwekalakaasa nga baagala Netanyahu prime minister waabwe abeeko. That day was a celebration of the Jews, bino eby'Abahibru. Abamu baali bagenze ku pate, yeri pate gye boogerako abantu gye baakola ki baali mu kujaganya eyo Bahamas ne babayingiramu ne babawambamu abantu. Abalala babasanga mu maka gaabwe ne babawambamu abantu mu kabutisi eyo okitegeera. Nga womanyi nti Israeli buli muntu aba awezezza emyaka 18 ayingira amagye, ayina okuyingira amagye okusaavinga. Ekitegeeza nti wosanga omuntu ng'alina emyaka 2+ aba w'amagye. So bino gavumenti byegamba nti aba Hamas baalumba aba civilian. Kati gwe kyolina okubala nti civilian ali mu Israeli ye muntu ali below 18 ye civilian. Abasigadde bonna baazirwanako baazikuba oba bali mu zikuba. Kitegeerekese bulungi. Hamas ejja ewamba Abaisirairi ng'ebatwala. Sikafu yali awo. Abaisirairi olwatuuka Benjamin Netanyahu odo oba zaava waani nga they made the scene messy than it had to be. Nja kunsonyiwa eno wannyogoganyogogamu. So the scene was made more messy. Abaisirairi bwe baatuuka ku pate, tutandikire ku pate, bwe baatuuka ku pate wali aba Hamas bwe baali bawamba abantu. Aba Hamas bwe baleeta ennyonyi yaabwe zino zi helicopter bo baatuuka bakuba bukubi buli kimu. Ondo oba yavaawo oba yavaawa. Jjukira Israeli bagiranga nti y'emu ku nsi ezirina amagye ag'akabi ag'ettabbu agali strategic agamanyi kiki kye gakola. However, the incompetence gye baalaga, the incompetence that was shown on October 7th, tewali yali agirabyeko okutuuka nakati. They were exposed open for the fraud they are. Tegeerekese bulungi. So okusinziira kuki ku bo bennyini ku spokesperson waabwe na biki bye bazze boogera video muziraba nabagambye jjo nti mu kabuts mu maka g'abantu bwe baasanga nga mulimu abawambiddwa baakubangawo obukubi muzinga. So ennamba Abaisirairi ze baafulumya nti ba Hamas bye bano abantu be batta
ez'ennamba olina okuzikwata n'ozidividingamu by half oba by a third. Kuba helicopter yatta abantu bayitirivu nnyo yo Isirairi yennyini. Wogenda ku mikutu gyabwe simanyi oba bikyalyo naye bo bagamba nti helicopter yaabwe yatta abantu awo ku pati. Nga amasasi ga helicopter wogamanyi kajegere. Then mu kabutsi zitanka zo zakubanga bukubi. Okitegeera. However, aba Hamas basobola okugenda n'abantu awo Benjamin Netanyahu bino bye baali bamuliko nti nno baafuna abawambe aba Hamas. Benjamin Netanyahu bino bye bamuliko nti aresigninga biki naye n'akubirawo sama n'agamba tugenze mu lutalo. Kati tageti yaabwe ye gy'ayina nga ye kuwangula lutalo luno basobole kuba kati political career ye eri mu kasubo singa luno olutalo abataluwangudde. Naye nga ekyokugamba nti olutalo alubeesinze ku bintu yabibeesinga ku bintu bibiri: okuzuula Abayisirayiri be baatwala n'okubanga bamalawo akabinja akaba Hamas. Tutegeerekese bulungi. Ekimu ku bigende like ebyo byonna byenjogedde nti yo olutalo kwa lubeesinze ate si kwe lutambulira. Okitegeera ekintu ekyo. Singa yali ayagala okubanga afuna abantu ba hostages abawambi Abayisirayiri be baatwala yandibadde yabafuna dda, because during the first swap wabeerawo okuwanyisiganya abasibe. Abantu by the way ensi ezisinga zaali tezimanyi nti Isirairi erina n'abasibe Abapalestine be batatwalangako mu kkooti ng'erina n'abaana nga basibe nga Bapalestine abatalina musango. Bano abantu simanyi oba bakoppa Uganda naye aba Hamas kinavadde nkugamba jjo nti Israel is advertised as a democracy but it is a dictatorial Zionist government. Lwaki? Dictator yakola atya? Dictator ye muntu ayeremeza mu buyinza. Netanyahu kyali agezaako okukola yeremeza buyinza atya? Akwata abantu, addira amagye, yeyeetolooza amagye nga yagafuga, naye afuna emikwano eminene. Zino ensi nga olaba Amerika biki ezo zaazikontrolinga atya? Abeera abawa ebyobugagga, abeera abawa ssente. Bw'otunuulira leero Amerika tesobola kukola kintu kyonna, terina maanyi gonna gasobola kuziyiza Isirairi kukola kintu kyonna. Si nti olw'okuba nti terina maanyi, wabula tesobola kukikola. Lwaki? Lwa nsonga nti Isirairi seneti yaabwe na buli kimu ebibakwatako yabagula. Isirairi erina lobbyist group mu nsi gye bayita AIPAC. AIPAC ye lobbyist group ya Isirairi. Bano be batambula nga bakuutira Isirairi akadingidi. Balina ssente. Ojja kwebuuza nti ssente bazijjawa? Isirairi erina omukono mu bizinesi ezisinga mu Amerika oba mu nsi z'abazungu, kankyogere bwe ntyo. So ekyo ng'okivuddeko ojja kwebuuza ekibuuzo nti nno kijja kitya nti ate Isirairi ssente bagiwampe? Zizo zeekozesa okugula abantu ezijjawa. Okitegeera? Ekyo kye bayita ate okubeera omugezi. Bali bakuwa ssente gwe n'ozitwala n'ozikozesa wa woofunira. Every budget of the United States of America ejjirako essente z'Abayisirairi mpitirivu.
ze baba balina okuwa Isirayiri. Ezo ssente zennyini zeekozesa okugula bassenita baabwe, zeekozesa okugula political system yaabwe. Political system yaabwe yonna baagigula, baagyabya, era eri mu nsawo za Isirayiri. Ne Benjamin Netanyahu prime minister waabwe nakyo akyogera. Kyova olaba saawa zino America eyimiridde nga bodyguard wali eri, just in case of Iran bw'eba eyagala okuretaliate, ensi yonna eyagala okuyingira mu luno olutalo okulemesa kiki Israel kyeri mu kukola. America yeyimiridde nga bodyguard mu UN, mu buli wamu, mu organizations zonna America ye bodyguard. So bano batta bantu eyimirira wali negamba mwe mutta abantu baffe, mwe mutta abantu bammwe, ffe katukuume waneeno. During the hostage swap nga ba exchanging abasibe, ndowooza mwalaba enjawulo eriwo nti aba Hamas baleeta abasibe baabwe nga basanyufu, ate Isirayiri nereeta abasibe abamenyese abakoze bitya weebityo. However, ekyo ekintu kyanyiza nnyo Benjamin Netanyahu. Buli lwe bagambanga nti Hamas, buli lwe bagambanga nti diiru ceasefire, musizinge fire, tuwanyisiganye, tukkiriza okuwanyisiganya abasibe. Jukira bali basiga ekifaananyi nti Hamas ba terrorist, be bantu abasingayo obubi. Jukira obulimba obwaliwo wali eri wonna nti bakwata abakazi we batuuka mu Isirayiri wali okuwamba abantu, bakwata abakazi, batta abaana, batisika abaana abato mu bakazi abaali embuto. Obwo bwonna bwali bulimba, bayokya abaana, bwali bulimba, tebyali bituufu. Osobola okgenda ku Twitter pages zaako ojja kusanga nti bo bennyini baamala ne bigamba nti bya bulimba, tebyali butuufu. Neojjukira bulungi nti ne Biden, president wa US, be bamubuuza ku baana, yamala n'agamba nti ebyokutta abaana ffe tetwabalabyeko, naffe prime minister wa Israel Netanyahu yatugambye bugambi. So byali bya bulimba. Oli waabazzeewo okubba ate taba na budde bukwata mukazi. Obukutta yesu abaasa okukutta lwansonga nti ogezaako omulemesa kyabazzeeko abalina okukulwana, naye nti ate asooka aggyemu empale, ate aggyemu omusipa, ate alyoka akwata omukazi waayimirize wali emmundu. There's no time for that. So ebyo bye byaliwo. Naye kati jjukira olutalo Prime Minister Benjamin Netanyahu aluzimbira kugamba nti agenda kuggyayo abasibe abawambe Abaisirayiri na kumalawo Hamas. Naye ng'ate ekigendererwa kikyali ku kimu. Israeli eno Zionist regime efuga Isirayiri, ekigendererwa bo balina kimu, kuwamba Palestine yonna. Bw'oba ojjukira bulungi Benjamin Netanyahu waliwo map gye yalaga mu the last UN convention meeting gye baakola ensi yonna. Waliwo maapu ya Isirayiri gye yalaga nga Isirayiri eridde parts of Saudi Arabia, Jordan, Egypt, ndowooza paka ne Sudan awo, Lebanon, nga ensi zonna ezigyetoolodde eziridde, naye nga Palestine yagimira dda n'akubamu ekkubo epya. That is the economic part, ate eri ku lutalo luno. Okitegeera? Waliwo economic part eriwo. The Suez Canal gye muwulirako ssaawa zino amaato gigatakyasobola kuyitamu, ekontrolingibwa ensi gye bayita Egypt, gye gitwala. Okitegeera? Ssaawa zino alternative route gye baproposinga bagiyitibwa the Bengorian oba Canal, erina kuyita mu Gaza. Bagenda gitondawo, baagala kugitonda ng'eyita mu northern part of Gaza. Kyova olaba gye basooka okkiryalinga abantu baveeyo. Biwanvu kyensobola okugambamu. Simanyi if that is true, but that is the proposed budget. I think it will happen kuba kati era w'otunuulira
Yemen nga yasazeeko Suez Canal amaato tegakyasobola kuyitamu, nga America terina kyesobola kukola, tewali nsi erina kyesobola kubakolako abo Abahuthi. Kiragira ddala nti they need an alternative route. Tutegeerekese bulungi. Njagala olwaleero omanye nti nno eggwanga erya Isirayiri okuggyayo abawambe baabwe si ye point. Okumaliriza Bahamas abo tebasobola bamalawo. Wakati ssaawa zino abantu be battidde famire zaabwe era bajja kukomawo babalwane. Hamas is a second resistance group. Ndowooza eyakatondebwawo bukyanga batandika olwana eneevaawo endala eddawo. So they cannot finish that one unless they stop stealing the Palestinian land. Ate kyesisuubira nti tekigenda kubaawo mu bwangu ddala. It's going to take time. Kati awo ekigendererwa kya Zionist regime efuga Isirayiri kuwamba Gaza. Kyova olaba yakuba bbomu oba ekuba bbomu buli kimu, etta buli omu, etta buli kimu, enkoko, emmese, buli kimu n'abantu. Abantu babayita nsolo ezirina okuttibwa. Ontegedde bulungi, Abapalestina abali e Gaza babayita nsolo ezirina okuttibwa. Omuntu watuukira okuyita ensolo kiba kitegeeza nti your death does not matter. Kyova olaba babakubye bbomu, teri nsi yali ekubye bbomu nga ze bakubye abantu b'e Gaza. It's not a projection of strength. Saagala mukitwale nti abantu abali e Uganda kati mukitwala nti Isirayiri erina amaanyi olw'okuba erina bbomu, ekubye ennyonnyonnyonnyo bbomu. Nedda. Bali mu kukola kye bayita ethnic cleansing. Ethnic cleansing kwe kukwata ekika ky'abantu abamu n'obatta bonna n'obamalawo n'oba ng'osobola okutwala awantu nga tewali akulwanisa. Kyova olaba aba South Africa bo bagamba nti Israel eri mu kukola kye bayita apartheid. It has been an apartheid regime ng'efugira aba Palestine ku ntoli. Already ensi yali yagizimbako ekikomera ng'emu yagisalako ekitundu, endala eri eno endala eri eri, ne bagisalamu wakati. Bawamba abantu, batta abantu. It's not the Israeli that is advertised. Kati bano abantu aba resistance oba bw'oyita aba Hamas balina playbook gye bakozesa eyeefaananyiriza playbook gy'oyinza okukozesa okuggyako nakyemalira. Balabisizza Isirayiri, ne balabisa America, ne balabisa ne balabisa NGOs zonna mu nsi okwetooloola ensi okulaga nti zino NGOs tezirina makulu, zonna zikolera America. Nti America bw'eba teyogedde nti kino kiba kitegeeza nti tewali kiba kigenda kutambula. Ekyo mukitegedde. The United Nations could have said there be a ceasefire, temuddamu kulwana oba mulwana naffe tugenda kuleeta amagye gaffe aga United Nations gabakube. America yagaana. America teyagala wabeerewo ceasefire. America eyagala Israel yeeyongera okutta abantu, nga weeyongera America nga weewaayo bbomu nga webatta, because the bombs that are killing the people of Gaza ezitta abantu b'e Gaza, bomu za America, bomu za America, nnyonyi za America, buli kimu kya America. Tegerekese bulungi. So babalabisizza to that extent. Ne babalabisa nti America is under colonial rule of the Zionist regime. Mwawule Zionist n'abantu be Israeli be bayita ba Jews. Mwawule, there is a Zionist movement ne Israeli n'abantu baayo. Mwawule ebintu ebyo byawukana. Israeli efugibwa kye bayita Zionist movement oba Zionist regime be bagifuga.
okitegeera yatandikira mu Europe eyo after the World War II ne bakomawo bajuzi ne bakomawo ensi ne bagibasaliramu ne bagibawa UN ne bakirwana mpaka nakati. So be bafuga gavumenti ya America. Jukira America eina aba allies bayo nti webegenze nabo bagenda wegamba tebakola kino nabo tebakikola. Naye saawa zino mu United Nations bwe batudde okuba akalulu akasembayo aka ceasefire, ensi zonna zaagala nti there should be a ceasefire okujja ku America. Era America yagaanye era tewaba ligenda kubeera ceasefire anytime. Tutegerekese bulungi. So balabisiza bano aba Hamas bukye bakola kulabisa kuba tebalina maanyi galwana era okugenda mu Israel okuwamba abo abantu baali bakimanyi nti Israel ejja kutta abantu bangi. Kitegeera baali bakimanyi naye it was too much, it was long overdue. Kati bukye bakola kulabisa ne balabisa nti America nsi eri under Zionist rule ekola ba Israel bye baba bagiragidde okukola. It's like a colonial state of Israel. Israel kye babagamba okukola kye bakola. Ne balabisa nti zino organizations zonna zi United Nations tezikola ku ba Israel, zikola ku bano ba African countries biki. Jukira no olutalo lugenza okubaawo nga buli muntu agamba Russia nsimbi, Russia etta abantu, Russia ewamba ettaka, Russia ekola kino, Russia ekola kiri. Ebintu byebimu n'ebisingawo obubi Israel byekola naye teri agigambako. Ekyo ne kibalabisa ne kyongera okulabisa abazungu double standards zaabwe mu buli aspect of life. Ne balabisa amagye ga Israel okugalaga nti they are very unprofessional in every aspect of military training. Awalina okubeera tactical bakubawo bomu, awalina okubeera anything bo bakuba bomu. Okitegeera ne kibalabisa nti bano abantu baagala kumalawo bumazi bantu ba Palestine ne statements ze bakola okurefaringa ku bantu ba Palestine nga babayita nsolo bikiwe bityo obulimba. Ne babalabisa nti obulimba obuli mu Israel busukka ne Prime Minister. Okitegeera balimba ne balimba paka mu White House ne baleetera ne President wa US okulimba ensi. Can you imagine the power they have over, the leverage they have over these people? So tugenda kutandikira awo tulabe lwaki ensi z'Abawarabu tezisobola kusitukiramu nga 3/4 of the population of Gaza babamazeewo ne the population of the West Bank babawamba nga we babatwala mu makomera ga Israel without any charges. Lwaki ensi z'Abawarabu ate zo tezisobola kusituka wadde okuyamba mu luno olutalo nga Yemen yokka yensi evuddeyo n'ekola geopolitical stand esala esobola okusanyalaza ensi zonna economically. Mwebale kubeerako. Peace.